mwenna mugenda kulima rosemary buli lunaku betaaga ttani 10 za rosemary buli lunaku okuyimizawo akatale kana ka Uganda yokka. Tulina akatale k'e Congo, pulezidenti w'e Congo asindisa abaana bali wano baluddawa baagala rosemary ttani ngeziwera nga 8 buli lunaku Congo. Omusajja yali wano yatwala products zaffe UK yangambe ngo akatale akasingayo obunene siddamu kutunda rosemary mu Uganda omutunda wa obulebe platform. Hello? Buli musajja buli mukyala ali wano nkubanja rosemary wa $50,000 buli myezi. Simanyi wona mulima mu nyumba oba baguliyamba myezi simanyi naye njagala rosemary. Gabusiness etandise. Rosemary ogenda kumusimba bwoti. Mumulaba? Wano simba futi 2 kumeka 2. Kulayini endala noleka futi nga 3 oba 4. Wano akwata wanasigala ki? Rosemary bw'omusimba amala emyezi 8 9 10. Talina season si miyembe. Bw'olagala omusimba n'amala emyaka 10 nga talina kutuuka. So rosemary si matooke ng'olisimbye lituuse ligenda kuyengera. So rosemary bana bantisatiisa rosemary atuusa amaze emyezi 3 atuuse. Rosemary bw'oyagala omusimba ku makya akawungeezi n'omusala. Rosemary wano mulaba muze yimirira bw'ojja akavera n'omusimba mu ttaka akawungeezi yagayitamu n'osala kubanga angulamirwa bameka ngo kitegeke. Bw'oyagala omusimba ku makya akawungeezi n'okola ki? Bw'oyagala omuleka emyaka emeka? Bw'oyagala omuleka emyaka emeka? Naye bw'obanga ogenda kumuleka olina okuba ng'ojjamu akalimi n'akola ki? Ekyo nkibaza. Rosemary tubamufuuyira ofiirako eddagala lyaffe lyokka ekigimusa ekyaffe ekiri organic. Lwaki? Kubanga bino bye bitukolamu eddagala. Mutegede omwanya okkirizibwa gufuuyira kubanga balya ky'omunda. Halo? Amatooke bagafuuyira kubanga balya kyawa? Lumonde bamufuuyira kubanga balyawa? Amapeera bagafuuyira kubanga balyawa? Ne rosemary tulyawa? Nje kusanga ng'otaddeko eddagala. Halo? Bw'omala okuddira eddagala ne bakuba n'olufiira ku nnyaanya n'olufiira ku kabeji ate yakola eddagala n'omutwalira kabeji ezo tazigula. Ana kimanyi? Taliwo omuyindi, taliwo omuchina alya ennyaanya eziriko. Bw'oba oyagala gagawala otegeera ensi eragawa n'ogisookayo n'ekusangayo n'ogijjako ki? Ensi yonna egenda kudiringira mu bintu ebiri organic. Ensi yonna egenda mu organic. Egenda mu bintu ebiri nakyo. Halo? Bameka nga wakitegeddeko? Ebintu ebiri ki? Kati omusajja n'omukyala ayagala gagawala olina okudiringira mu bintu biri ebi. 1. Herbs and spices. Yogera oluzungu. Kubanga buli kyalo abako omuntu alwala ate wano mu maaso awutulaga abantu bagenda kweyongera okudwalira ddala. Kiddamu wano mu maaso awutulaga abantu bagenda kweyongera kudwalira ki? Olw'ensonga ziri ssatu. Ababadde bakozesa eddagala yonna soda amajaani agali mu chemicals obutwa bwonna bujjudde mu mubiri. Bali bakitegeka omulembe bagutegeka ne batusindikira ebyo mwasooka okunywa n'owundi ki byonna naye ne bakutegekera okulwala. Kyekyolaba tulina omuto gwe bakola mukotamu. Omuntu yenna amira eddagala eryo nga namba 1 alina okumala emyaka 7 nga tazzeemu kulwala nga n'ensiri bw'emuluma yerwala kamunguluzi. Naye balukola ne batusigaza owaabo ffe ne batwa namba yakumeka nga bw'omira n'owona malaria ennaku 2-3-5 ensiri bw'ekuluma malaria ekola ki? Bategeka endwadde. Halo? So kati omusajja n'omukyala asobola kulabuka asobola kuva mu mulembe guno kugenda okuddako gw'okulwala addukira mu herbals, addukira mu bintu biri organic.
ava ku nyaanya ku kabeji zibafuirako eddagala ava ku makerenda ga buli lunaku ga buli wiiki halo mubulireku akendeeza okulya ebintu ebisiike akendeeza n'okulya ebintu ebyo amasavu nyebaza mukama ine emyaka anamu ngenda bwana mmeka sirwalangako sibeera ku admitted tebankubangako empiso kubanga nakyetegekera halo nakyetegeka butalwala mama yangamba otakulwalwala buli lunaku nnyo ekikopo ky'amazzi ate nolya katunkuma nomunaali weeru emmotoka fazari bapangisa enyonyi neneetera katunkuma halo simanyi empisa efaanagana etya simanyi muntu alwala ta simanyi muntu amuteeka mu mata y'amazzi tukukwata kubanga nakyete sikiriza kunywa soda ninjimalamu naye kubanga soda omala ogenda kuwumbe n'onywa ogenze mu takisi n'onywa gwekumbe n'onywa okuwuumera wakati naye ng'ekiddako sukaali omugongo amaanyi g'ekisajja amaanyi g'ekikyala kati enaku zino abakazi 10 bwe bagenda mu ddwaliro abakazi 7 bakola ki buli kyalo buli kanisa abasoma nga basaba zirimu abalwadde ba ulcers naye nga basaba ekiro n'emisana bamala okubasabira eba bagamba butalya bye batandikirako okulya halo buli yenna alya ebinzaali bya nusu 12 abeera ng'alya empumbu z'emiti abeera ng'alya obukuta bw'omuceeri nga katonda yatonda okulya omuceeri sikakuta kaki naye mumuli akakuta k'omuceeri gwosi gamba bano bonna mulembe guno abanywa amajani ga kisubi bonna banywa kansa baddira amajani gano ga bulijjo ne bagateeka mu duramu ne baddira ekisubi kiri mukiraba ne bajja ekyoyita essential perfume ne bagiteeka mu majani ne basandikira pipi ne bapakinga osibona kaga amajani ga kisubi naye nga perfume yeyo oli mu kulya eyo teeka mu kyayi gaddira amajani ogateeke ku kyayi olaba waggulu ogenda kulaba amasavu bw'omugamba tonywa amajani ago genda oddira ekisubi kya kyayi nga bukiri kiteeke mu kyayi ate obudde bumupiseeko buli mukyala yenna ali wano ogenda kutwala akawunga kano oba oyagala oba toyagala kati omwanyi guno manya omwanyi guno gwa kiboko bataata bafa kutusomesa bagubalimisiza ku kibuuku kati abala ngenda kubaliisa lwampaka mugenda kunjagala emyaka nga 2 eyisi nze mu bulamu bwange bwona nalisagala bintu ebyo nalisagala kunaaba n'okusoma maama yakubira nze okunaaba n'okusoma kwe kuvaamu ekigasa omusista kyomanyi maama yakubanza bweyalazeewo kubanga lwaki nali nkera ngenda kulunda mbeera nga ndunda enkuba n'enkuba enkubidde mu kulunda nkomyawo amaka maama gamba ddamu onaabe nga nakola ebyo ate ngaenkuba enkubi gamba akawunga kalimu ekirungo bakita kamamayo kiwandiike ekirungo ekyo abazungu bano abamissionalizi bakireeta ne bakisimba ku kereziya ne ku kanisa akakamuli mukamanyi naye tubatugamba eddagala lirimu akamuli kano kajjanjaba ensonga z'amaka ez'abakyala zonna naye kanakisimbisa ebimuli bo ne bakatwala ne bakolamu eddagala eriyamba sisitemu y'omukyala erikenenula obutwa mu mubiri akawunga kano keka bulijjo twateekamu ekirungo kya kamamairo kiwandiike wali bw'ogoya akawunga kalimu ekirungo ekyo n'omala okulya akawunga kakenenula kalina magineti kasikabula obusikulapu obugwerera mu kasooli nga bamukuba nga muntu ali akawunga kanusu 12 kakenenula abeere mulamu agamazange kanzinywe mu bbiya mugenda kulaba olutalo mulina okubeera balamu bameka yalabyeko omuhindi ng'ali admitted oba omuchina wano mu Uganda basima amalwaliro bonna abaganda abanyankola abakiga bakulu bonna be bagwera mu malwaliro admitted bafuluma milioni 8 2 6 buti balwala ebinzaala ebibaguza abanyayuganda si bye ebibalya mu maka gaabo soda obubakola ne baguza abanyayuganda si esoda obanywa mu maka gaabo ekyo mwena muli bakulu mukimanyi n'omumunanyiiga ono yabitegedde mwena ngenda kubajanjaba ebintu bisatu akawunga ku ngumezi twalagoya abaana basooke balye ngumuzengulako 13 nakekereza bisatu ate n'alwana agenda mu ddwaliro amagulu amaka nigafa niyo nga lowooza nga amanyi kubala olunaku lwaleero mukulu Dagasi lwakubala ebibalo bw'oli Rosemary gamba Rosemary tusooka okujjamu oyiro wa mirundi emeka tulina kyayita essential oil Rosemary essential
oil bw'omala okukigenda ku neeti obuuze Rosemary essential oil lita wameka ekidomola nkigula milioni makumi ameka milioni 2 ekidomola eki gamba essential oil tujjamu netugattamu netukola kyebayita rosemary mix akuuma olususu nomera envinga nze yenna nenosigala ngaokyali embooko akuuma olususu lusigala mwena kamajanja mudde buto omugaga alina okuba nga anyirira gamba kati kamajanja mubeere mudde buto yesiige kati lwampaka mudde buto musoke mubeere bato gesala emyaka osigaza ngendanga muntu ebala nkaaga naye akusinga namukubala 2 mwena mudakiika 2 kagobenkananya mudakiika 3 kagobencaca mu ngalo buli mukazi yenna ali wano tegeera ekintu omukwano ogutandikira mu ngalo bw'okola okutawaana omwisa mu birevu ntegeeza eri California ku birevu byeri engalo zirina okuba nga ziwoya ziringa eza bebi naye abakazi abo balina engalo zonna zikaravula agenda kuza kutata abaana bwati alinga amwisaako ekyangwe omukazi yenna bw'omala okusala ebirevu ebitanzania otegeddewo ng'oyisawo ka oiro woodi kubanga omukono gwatata abaana gutandikira tubadde mu family planning ekyo kyekibayita family planning okupulaningira amaki eyo family matters naye nabasomesa okumera empeke atemo nga tebazimira Rosemary gamba neiba Rosemary tumukolamu amajani tumukolamu amaki tukolamu perfume tukolamu air freshener tukolamu ka oil sokola ka oil kola moto labengalo okawulide abooluganda mukama agenda kubawase naye mulina okwefaako ekizibu ky'abanyayuganda kiraki bategedde oil tumukolera wano agenda kugula oil wakateeba walaba mu maaso ate okusinga ddala bano abalokololokolo abeejuzanya omwoyo nga tabaliiko ne bamwejuzako nga tabakoze eki alaba nga taliko omwoyo n'amwejuza omwoyo abashakataya nga tamuliiko naye nga amweyamu gama agaana okukolesa ebintu by'omuntu walabako ate n'omusanga akolesa ebyomwini n'abyesiiga n'emi yonna nga tamanyi naabukola afaanagana atya n'olaba omuntu balowooza nabo n'omugamba bw'omira lunegala n'olusekula nga n'osaba mu linnya eryani omujaja guwonya olubuto mu linnya eryani agamba tugenze mu byasitaani kamera amakufurajayiro naye nga furajayiro ate bagikola mu mujaja nolekudoozitumira n'omugamba anga maneriye kuluma fumba omururuusa omuki mugambe kamuula omujaja gamba omururuusa baguyita bati yogo mukutegede guwonya ki tugonya musujja olwa kikopeki bwebigaana ddira kakomera manyi kakomera ddira kalitusi manyi kalitusi fumba yibike mwoto yebikire mwoto ovemu ensi yamulamu togenda kuddamu kulwala ate byasitaani ate nagula amakerenda nga amakerenda ate bagakola mwiru nolaba omuntu balowooza naye nosanga obuzibu siye abazungu abatutegeka abakola ki bategeka obwongo bwaffe bwonna okubeera mu byayita noba nga omwana ali mu mulembe guno gwa after covid generation tuli mu 2021 naye nga bakyamusomesa ba mawumawu bakyamusomesa ba stanley aba 1900 ng'akyali bamusomesa okubeera mu 18 bwebano bw'olaba ng'ekizibu bw'oleeta ekintu kino n'obasomesa mukulu Dagalasi ogenda kulaba omusajja omukulu n'ebirevu naki n'awanika omukono gwate ngama ate batulumisa mulinga ne batamulima ne batamugula otegeera ng'akyali ku history abazungu bamutegekera ye talowooza ng'ekipya kijja asigala mu kujjukira ebyayita gamba ne bavaayo gamba Rosemary ka oyo mwena muketaaga abalina abaana balwala ebisente abalwala ebiguuna ebiki ekemu ya Rosemary ekerwa b'omusima n'omala emyezi 7-8 nga tomukutteko olusala olusooka ofuna obukadde 6 ku 10
abo olusala oluddako buli myezi eno osala mu mwaka gumu osala emirundi emeka mukitegedde ekyo Rosemary awangaala emyaka 7 kuddawa halo ekyo kitegerekeze Rosemary bamusimba mu bitooke bamusimba mu mwanyi bamusimba ng'akakomera abaagala kulaba ennimiro ya Rosemary mugenda wali sikati olabe bamusimba bw'oba omulimi anaamugula sawo Uganda yeekola ki neekolamu ki bw'owulira omuguwa eddala ng'alina obutuma 15 ati kateeba ati Rosemary yamugula ate mbikola mu ki ng'ekitambo otegera kirikwiye tulina omuddo guno nagwo tugulimisa tukukolamu eddagala ly'amannyo buli omu akakola kamu eddagala awo kakola bw'ogaba binu onaamalako ajookami ate bw'olanga alemedde bungi ng'obusikeetaayi oba ekooti owako neiba nyagala kubayigiriza okusharinga ebintu bino nali mu kkomera gama bwe bansibeyo n'abazungu gama n'abazungu n'abayindi n'abaharabu gama haka bakusibe nyebaza mukama n'avaayo kati omusajja yagenda okusomesa yali ng'ayagala omusajja agenda kukulembera kampuni ye ng'amwagala mu Africa naye n'ayagala atugezese yaddira ensigo z'amapeera manya ensigo z'amapeera n'aziteeka ku tray yalyanga amapeera okumala ndowooza ng'omwezi mulamba oba emyezi ng'etaano simanyi akikola atya bw'oba oyagala gaggawala ebintu papa yaddira amapeera n'agalya emyezi ng'ena n'agate obusigo n'abuleeta yatuyita abanyayuganda abaki ng'ayagala agenda kukulembera kampuni ye n'atuteeka mu maaso gaake n'agaba buli muntu ateeko obuntu bumeka obuntu 2 n'alaba abanyayuganda bayoola kumbe ateze kamera mu bantu bonna abasibe nze yajjako obuntu obu okunyigiriza ebintu byonna ebyo byolaba anasege musikere nange ninzija wano nimpitaba district coordinator basawo Uganda nindira ebijanjalo byange ani analuko abasumba muhoro ngejjude nimbasomesa ebijanjalo bino bwobisimba bwokasi tulina ebijanjalo obusimba munaku 6 ekijanjalo kibukipakire nimbiteeka kuki ku tray ninga abamusumba toleka ebijanjalo 7 ninkola bwe abooluganda n'alaba abantu ningamba Uganda ensi eragawa tray yagenda kutuuka awasembayo olowooza yatuukayo olaba omusajja omukulu omusajja omuki n'omubuuza emyaka y'omaze ng'osenya amannyo eddagala ly'amannyo balukola mu ki tasobola kugamba naye ng'eddagala ly'amannyo lyonna balukola mu muddo ogwo bayita mint nekye bayita cloves nekye bayita ki yebakolamu eddagala lyaki kati tuli mu kuzimba factory Embaale egenda kufulumya eddagala ly'amannyo kati twagala bagenda kulima omuddo ogwo omuddo gwe gumu ogubakolamu ne sweet pepsi ogwo omuddo guwonya ekifuba halo gamba tulina omuddo guno gamba guno baguta lavenda gamba lavenda guno gwe gubakolamu airfare bameka ng'olina emotoka ate ngenda kukuwa emyezi 6 nobanga toguza emotoka kitamukusanga wano nikusigasa ebintu bino byanoomona emyezi 6 nga tolina ki ngenda kukubalira ekibala agabe guno omuddo gamba guno omuddo gwe gubakolamu air freshen abeera mu mamotoka abo binaabiro bino ebisaabundi bateeka mu toilet bitegedde ebireeta akawoowo guno gwomuka gubakoleeza gubakolamu akabani n'ebintu ebirala ate ne bakola eddagala eri abaguba eddalu abaguba ensimbu ne bakola amakerenda g'ebutabuka omuddo guno sawo Uganda yeggula bw'oba oli wano ng'owungawunga ng'oyeraberalabira genda okusimba awaka ekiro akawo kabeere nga kayitamu ng'oyebase bano abaana beera nga beebase n'aloota ali mu kufuka mu mwala agenda kuba mu tulo kumba abadde afuka ku buliri n'abakazi abakulu bibatuukako gamba n'abasajja mutegede guno omuddo mulina okugusimba mu maka gammwe
njagala ofuna obudde ogenda okyale mu maka g'abayindi oba mu maka g'abachina buli muchina yenna waali ekimuli kyalo kakati kale mu lujja lweyo alo so olabe ebintugerako singa nfunayo abategeera bwe batumwetike nga bagenda kuzika musitwe bayambeko nawe musitwe bulungi basaba n'abanyabo abatulaba mwenna kino kyekinjogerako halimu emyunga mmekolowooza mu kiseera kino kyokka kiri mu miliyoni zeziwera miliyoni gezi mu kiseera kino mukiraba naye nga takisi yebuleeta kino ekisero kiteeka waggulu ku takisi nepakingawa abaana ne basitula mutambule nga bagenda mu lufura y'omumyu kati bano bagenze mu lufura yaki bagenze mu lufura ng'olaba kati laba emaali bwefaanagana egoberera gamba jangu wano olabe njagala kubala ebibalo soka olaba omukiga gamba omukiga bizinesi zino oyo yenna ayagala gagawala mu mulembe guno olina okutegeera ng'omulembe gubadde gwonoonese ng'abagaga beeyongera okugagawala abavu ne beeyongera okwavuwala mu Uganda yaffe lwaki abagaga beeyongera okukokereza abavu ne beeyongera okudibuuda omwavu amanda ajugula emitwalo 10 kubanga ku makya agulaga 2,000 akawungezi nagulaga ameka bw'ogenda gattamu ensawo yaguze ebeera emitwalo 18 naye ate omugaga ensawo y'amanda ajugula emitwalo bw'aba agenze mu kyalo emmere agijja mu ndumiro n'ajja n'amanda emmere ya wiiki yonna agireeta waka n'agiteeka waliyo ettooke omugaga alugula 10,000 ate omwamba agula ebiwagu ettooke nalugula emitwalo 3 ana kitegere kuyikiriza abanyayuganda ng'omulembe guno buli memba wa sawo Uganda yenna tugenda kuwa ensigo za kabeji nga kabeji ezo ogenda kusimba n'omulujja zikulira emyezi emeka ate egejja nnyo nga bino ogenda kuba ng'obijjako buli lunaku n'oteekawo mulaba ate na kabeji nayo n'oleeta mu katale tuli mu kuzimba akatale wali mwena tugenda kuba wamalagala tulina ebijanjalo bikulira emyezi emeka n'ebireeta ebikoola bingi ebikoola ebyo byonna oteekawa ate n'ebijanjalo nitubigula ekyo si kya lunaku lumu bakizimba gamba ne bato papa sokolabe omwavu balina okumuyigiriza ngulunda embizi naye nga amuyigiriza okulunda embizi ayina ekyuma kya kasooli ayagala gule kyakyuye ayina edduuka eritunda emmere y'ebisolo alo alunda embizi bali bantu bameka asooka ayina okuba ayina essomero ng'abaana bamala okulya akawunga akasigadde k'obwereere atwala mu mbizi ayina okuba ng'ayina woteeri ebimere byonna ebisigadde atwala mu kiyumba kyaki ayina okuba ng'ayina ekyuma kya kasooli bw'otwala kasooli bwe bamukuba ng'akola bwati kyacu ng'atwala kati omwavu bw'alaba embizi zinyirira naye agenda nayewola ssente agende ku embizi ekyomukuba n'agamba batufera buli bizinesi yonna osooka n'olowooza ngenda kulunda obumyu bulyaki kalanda lugo bamutunda waani sokola abe obumyu buva 40 babuyita viyongolekera amanyago balina abeko amyama musumamanyi oviire saidi ki munalimu obumyu mumeka halimu obumyu 3 sokola be obumyu 3 obuli munu tayimuza emitwalo 2 3 10 miliyoni ya sente naye genda ositweka soolibooti omulembe gukyuka katonda takola ki katuyige okulimira okulundira abafunda tulye ng'abagaga oba tutambule mubulamu bweyagaza omusajja avudde foti n'aleeta emaali etuuse basaba n'abanyama mwena abatulaba amannya investor wamwe Victor Kateeba nga buli lunaku lwa Mande tubategekedde omusomo yiga okukola n'esawo Uganda twebaza Mukama ku lw'abasajja n'abakyala bonna boolabye bazze kusoma olunaku lwa Mande okuyiga okulima rosemary okulunda obumyu okulima omulondo n'omujaaja ate ebyo byonna byolimye sawo Uganda yebugula n'ebigattako omutindo ne tukola mu products zonna z'olaba bwebanga obwavu bukuluma
otawanyizibwa endwadde, otawanyizibwa okulima n'okulunda. Bireepe okusawo Uganda buli lunaku lwa Mande ssaawa 3. Tubategekedde omusomo gwa bwereere. Bw'obanga otwetaaze osobola kugenda ku Facebook page yaffe n'osoma ekigambo Sawo Uganda eri SAO Uganda n'olaba byonna bitukola bona tufollowinga. Ate osobola kugenda ku YouTube channel yaffe n'osoma ekigambo Sawo Uganda Official n'otugoberera n'olaba byonna bitukola. Tubategekedde omusomo bw'obanga eri eyo oyagala kutambula mulomo bweyagaza, oyagala okuyiga okulima herbs and spices, tukulindiridde olunaku lwa Mande ssaawa 3. Tokaaba bwavu, jangu tukolere wamu, jangu tutambule wamu, sobola kutambula mulomo bweyagaza. Wakaba bamperezente.